sanze mukama mulungi nakuwulira noli ku radio otumira furedi nempuliriza enkaliriza sewulira ku lisiti naye nga lwaki twali wamu wasaba champagne. You know what I mean. Buli kyewasaba mukwana ipaidi nesimye enkalu yutukumu you will give me back you said. When I said I really love you baby, I really never wanna leave you baby. Hey mama musikati nga bulize nkuoteka musikati omo ensonga lwaki amaaso tegavaawo musikati mama musikati ononyawo ki kusikati musikati mama musikati andibye manja bibeerawo musikati mama musikati kabaya jaja ogenda tusonyiwa n'abatonyedda gwe mpandaga muntu nzikewo ogenda kutusaasira busaasizi ngoye ngayagala okugwambala endaga muntu yo jajja tuula toyatama ngamba endaga muntu yo teyadda gwe toyatama gwe fara toyatama tomanyi mutabane yange yetadda gwe mutabane yange yetadda oyatama yatamaki mpandaga muntu gyenatimye ukitegera mpandaga muntu katugenda kijja nga kabete yadda tomboko lyagwe toyatama natene Mongolia wali mpandaga muntu toyatama fara toyatama mpandaga muntu kati tugenda kujja wendaga muntu tetenkanya ompendaga muntu kati nze njije wasawa zino mpamu eyiyo ate yange nga kuliko kafaananyi kange n'agitwala ku Nathan nteka kakange. Jajja wange we nali nkula nga nkuza yaŋŋamba weegombe nnyo ate kye weegomba olina okukituukako. SB4 Sebunya muzzukulu wa Kabajja yayingiddewo kubuuzaako nti gyewaleko gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero nga tuyingira TikTok nga twakafuna smartphones tugenda tuwa ku TikTok ng'ate waliyo bakabaka ba TikTok. Nalina emyaka gyali 15 omulundi wange gwagenda okusooka kugenda kuliko ku TikTok nasangayo Kiwulenge ne mufollowinga ngero otandika ina YouTube naye natandika okumfollowinga balabalamu gwali eyo Kiwulenge ali emyaka ng'emeka naye nga tuba tuyingiddewo SB4 media tuguse ensonga kwoli muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako oli otya. Aha kano kagenda banga tukatonyumira sharinga katambi kano likinga atera commentinga abaana mwena bali Middle East banange tubagala nnyo mwe mutufudde kino kye tuli abaana bali mu Dubai abali mu Saudi Arabia abali mu Qatar mwena abali mu nsi ezo banange tubagala nnyo mwe mufudde SB4 media tuguse ensonga kino kyeri onakulwayo tufuna views zino zetulina tusobodde okambalako bwe tuti kubanga mwe singa simmwe oba oli awo singa tetuli bwe tuti era tuyabana tutugamba nti abaana mwe nabali eyo tulina okukwatagana naye Kiwulenge yanneewaze nade suppose muna nakukisaawe mutwaleko ku sapa oba ku lunch ne yanneewaze n'okumunoonya okumutuukako wano bwe tuli bannange muzibu wa kufuna tusanze okulaba Kiwulenge nago basanga nange sanyiso basa munansonyiwa wensekamu muka interview kano buli mutunulako nseka buli mutunulako nseka era ndi so surprised okubanga nkulaba ng'ofaanana bw'oti badde nyina kufaanana ntya olina kufaanana nga oli ku screen essaawa zino kati luli mbeera sinnanaawe osanze naabi Okay, katugenda okubanga tutandika program yaffe eno nyongera okujjukiza mami waffe oba bannaffe aba Clarion Integrated Logistics Solution nga banono basalawo okubeera nga gwe omusuubuzi bakikwanguyizaamu gwe omusuubuzi bwona ali e Uganda nga waleetaze okusobola emmaali okuva mu ggwanga ly'e Dubai tekikwetagisa kulinnya nnyonyi genda Dubai beera bwebeeza eyo ogwe ku simu eri ku screen yo wagaye nti bannange Bravo bezi Uganda oba ku simu eri ku screen yo oli mame fat omugaye nti nze njagala kino bwekiti ne bwekiti ajja kikusobolira akikutuusizeewo ku mulyango oba ku dduuka gwe ayaleetazo okubeetuukirayo
akwa visa yabwerera gyokukolerako onofuna just air ticket n'ogenda okusula weewali n'akulambuza dduuka ku dduuka nomusuubula emmaali n'agikutikkira emmaali eweeyita ku nnyonyi ennaku 2 ejja kubeera nga ate eri Uganda emmaali webanga yese ku mazzi ennaku 18 ejja kubeera nga eri mu Uganda akolera kampani bagiyita Clarion Integrated Logistic Solution beyune tojja kwejjusa Sembeza akatebe gwe ali Dubai Sembeza akatebe ali mu Saudi Arabia kozi bade Saudi Arabia nze badde Yesu jasebigere twesigalize Sembeza akatebe gwe kadama gwe tuyita kadama baletedde kadama munnammwe tunyumyemu nze siri kadama baako nze ndi mukubi wakyeyo siri kadama kale omukubi w'ekyeyo Sembeza akatebe tunyumyeko n'omukubi w'ekyeyo munnammwe obulamu buli butya bulungi pozi obwammwe tweyanjulire amanya gange nze Kiwulenge Piritoni omuvuzi wa taxi enasana ku Yesu amala bwemba ndimu eri filter amanya agange abatuufu nze birungi Samantha Natasha abasinga libasinga omumanyi birungi Samantha Natasha Samantha muna nakufollowing nga nakafuna smartphone nalina emyaka nga 15 16 atawo nali nange nalinawo 7 oli mukulu myaka emeka gyonsinga okay obulamu bwo buli butya obulamu buyisiza butya ku kyeyo obulamu ku kyeyo kyenyinza okugamba ebyekyeyo fe abamu tetubyogera kuba tuluddeyo yembeera yaayo kati mpa okugyako omupya mu kyeyo yayinza okugamba nti oba ekyeyo eri tewali nyokowo tewali kitaawowo tewali munduwo eri giboogendamu olwobeera wano Uganda omuntu ng'ominako n'oluganda n'akuyisa obubi nakolaki so kyenyinza okugamba ebyokukyeyo like nga enjogera wegamba nti no what happens in Vegas stays in Vegas kati fe abaludde ku kyeyo what happens ku kyeyo stays in kyeyo that's what I can tell you bikoma ku kisaawe Entebbe kasita olinya ku kisaawe ente kasita ennyonyi etakinga down atuyerabira kuba tuba tuyingidde bulamu bupya olwo kiba kiddako obanga otuuse ne Uganda anti kati before you come back in Uganda okola plan you plan on what you will do when you go back to Uganda maybe you plan nti nja kuddayo oba you plan nti nja kusigala obeera okoze plans tova bubi eri n'ogwa bubi okay tulina Kiwulenge eyakuba erinnya ku TikTok Piritoni wakola erinnya Kiwulenge Piritoni wava eno nga tolina linnya eno lyali mu Ntebbe erinnya lyali mu Ntebbe ab'Entebbe bamumanyi bo naye kati newe tutegeka ekivunduza nti bajja ne bakulabako kabaana bakozi wakikola otya ekyakyati ekyokuba erinnya first of all naturally ndi mulalu nnyo I'm very very stubborn abantu abamanyiko ne bensomyeko nabo bonna bakimanyi effujo is part of me ekyokulala like I also have a problem. I have a low self-esteem. That's what people don't know about me. I have a low self-esteem. So I love doing things that won't be pushing people to, you know, to realize if I look like this or that, like something I feel like comfortable in. Because I have a low self-esteem. Kati ku filters zonna zali ku TikTok. Kati filter eyo TikTok account yakusatu nyina ebbiri ezasooka nga baziggalawo eyo filter yagenda okujja nze nasooka nayo kuba TikTok ebeera updatinga filters kati waliwo gye nasooka nga okukozesa and people really laughed a lot ku Facebook yange yasooka nga tebanagiggala kati webaggalawo Facebook yange yasooka account ne bagibaninga kati nensetolingirira ddala ku TikTok kubeera okwo cause I was depressed When you you can be depressed. Like, I don't know how many times I've tried suicide. It's because of depression. And people don't actually know that. Most people are on social media, deep digging inside into that girl or gola boyo nga kusesa nnyo. Fuka chali ojala banga.
alina ebimuluma bingi newola akola ebyo kale tuka obeera nga olina ebikuluma ng'ojja kati nze bwe nabeeranga nga nyina ekinuma nga mbikulawo tiktok manyi tiktok nebeera ne options oba oliyagala kaaba oteekako akakaaba so you cry in reality to release yourself but someone out there alaba filter ekaaba nagamba bino bya filter but somehow somewhere you're relieved naga video zona nazo zokola tumanyi nti ate kati video ziraba ezo je nsinga okukola nebanyumira ennyo manyi olwo olunaku nayobuseeko ku kizimbe waggulu nenjagala mpanukeyo nene nga kyenyo tiktok where are you waliwo gye wakola ey'omuggo olwo olunaku lw'omuggo saana onabaga esaawa kwogera byakyeyo ey'omuggo enagikola waliwo omuntu eyantaginga mu kavidiyo ng'okataddeyo actually lwe wanfollowinga nala SB4 MEDIA followed you nenga SB4 wa ku YouTube zino fake account nga sibikkiriza kati omuntu n'antaginga ng'otaddeyo kati wakikkiriza otya nti nalinze kati okukikiriza nti yali gwe ngenda olabanga kubanga nze nali kufollowinga ku channel yo okuva lwe watandika kufollowinga stories zo kati ngenda olaba oli waliwo studio gye mwali mukolako ngenda olaba nga vidiyo eyo omuggo kavuddemu eyo final touch oba bagita final touch nalabya ddala nkali mu final touch ate nze buli kimu kiraba kyokola nengamba ono SB4 tekayinza kuba akafulumye studio nga si muntu wa munda wawulira otya nga SB4 akufollowinze kati kwolwo nawulira olwasooka saasooka kitegeera nasooka nendowooza fake account kasita wafulumya omuggo nengamba kati eno echance okulaba oba ddala ono SB4 nenkola challenge eyo omanyi waliwo challenge gyokola ng'okimanyi egendagenda viral sigiteekako namuwe eyo nagimanyi egenda viral yo nga yo yali viral abaana bantagingamu bangi nenjikola kati bwe wajja n'okomentinga waliwo n'omuntu yalaba status ye ya WhatsApp nangamba SB4 MEDIA akutaddeyo nakola bannaye ino ebagamba n'osiimula n'olugja olwasiibula ekiyumba katono nsiimula olugja ssanyu ibeera ssanyu nasanyuka ninga SB4 MEDIA sewo nanga manyi nengumayo manyi kati naye mwini box ono tanzira mu messages zange anti abantu bayita kye batali abantu bayita kye batali ate being a girl nga kubanga sisoose kwogera naawe omututumufu people have other intentions by talking to you ate n'ekyokulala abantu balina eno feeling nti omuwala bw'amanya nti omuntu ayogera naye serebu amwesibako ekyo nakyo nkimina mu mutwe gwange so kati nze newoba nga oli serebu okumawa like I'll treat you normally just like any other person to avoid some things gwe teweemanyi buuza nze nkubuulire kikyoli kati gwe tokimanyi kati nkubuuzizza ndiki gwe kati tolaba mu baana b'ekyeyo ne bateekawo gwe ne bateekawo bane serebu ky'omulala gwe sijja kwogera ow'amaanyi like tukumanyi nnyo why do we know you so much kubanga oli like alina okumanya alina okufollowinga kubanga enkya ayinza oba nga ali mu situation ekwetaaga ate serebu oli tajja kunnyamba newe ndiba nga ndi mu situation emwetaaga kitegeera nekati wenvuza amafuta nga nkunoonyeeko olulidde tuyanga nkutuuseeko webale nno kunnoonyaako oli mwangu for the first time I feel like a celebrity naye Samantha twateesanga nina okunona ku kisaawe nte nze siddamu kubuuza era kati naye n'okunona ku kisaawe nte walina okunkima naye bate wakeza nti nze nina kunona kati ng'onkime first of all ekisaawe kyaffe ekyayonooneka I don't know if I'm allowed to talk about it bw'ova eri waliwo ebyokukola covid test ku kisaawe kati biwanvu it's a long process okuva ku kisaawe kati that means if you're to pick me up kwenyonyi yaffe yatachinga down saawa 12 abaana bava ku kisaawe saawa 3:4
nga eyo process nene balina okukobera covid test ate ng'oveera already bakebedde. Actually that thing hurts, it should change. Gomanya akantu mu nnyindo ako nga bakebedde ku makya. Ebyo mwe mwajja dda. Mwe mukaddiidde ne wane ennyonyi tekyabawunya akoze mbabuulira. Nyongera okutegeeza towunya ennyonyi. Towunya ennyonyi. Nze nalinnya gundi fly Dubai. Ate Emirates nange gye nalinnya nga ngenda. Ye kati fly Dubai. Ennyonyi nga nninnya ennyingi. Yekyeyo saaka kitandika. Ngo akalinnyemu. Okay, nze mbadde manyi nti nno. Omugeze n'olinnya ennyonyi nga Etihad baagiggala. Gwagirinnyamuko yekyasinze obulungi. Nze mbadde manyi nti nno wennaga nti nina okukuna tewakibelivinga nti nze nalina okukunona. Like I didn't want to inconvenience you just. By the way, I'm just someone. By the way, kansooke mbebaza abaana beeyo, kansooke nkwebaza okunfolowinga. Lwaki sikufolowinga? Tulina okufolowinga. Abakulu bano bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Ndaba nzuwa nti ono faani wange. Mba nina okuyirawo omubiri naye n'okkulira singa twakkiriziganya. Mbonkime. Ya. Nakonye paka wano. Nga mami Samansa Wuuno muleesi. Sira mubya. Nedda. Olamba kyobuyikisa butya. Obulamu bwese. Wavidanga yokola ze videos. Wayina embeera oyitamu. Katate ng'embeera abaana abanyonyodde embeera nze kati newe naagikunnyonnyola terina njawulo gigirakorawo. Waliwo eyiyo. Tebyawukana. Katate yange eyinza n'okuba nga mbi nnyonnyo but because I am a mother, I am a wife, and there are some things I don't want to expose on the media because I am a mother. I don't want my son to see this soon. Njagala abeere mu bulamu obulungi nga tamanyi maama gye yayita. Kitegeera. Ate also I'm a wife. I have in-laws as well. Omukulu tali mu Uganda. Yinza okubeera wano genda okujja jani jambiye mukyala wange omu. Omukulu tali mu Uganda. Gyali eyo apakasa. Ayiya ate tenkanya wano nawali. Mwenkikwasakanya mutya mukulu ng'ali eri ate bw'obadde eno ate wogendodde okudda ate ye ali eri. Anti kisinziira. Kati tagenda lwawo okudda naye anaatera okudda. Kati twakibalabalamu nga y'okubeera wano ng'ate nze ndi eri oba nze okubeera wano ye ng'ali eri tuba tetulina kye tubaze awo muba temukubye ekyeyo n'akamu ekibakubye ekyeyo to add on your earnings okitegeera kati ate bwe mba nga ye ali eri nga nze ndi eno kitegeeza zaakola ze ndya zaaweereza ze ndya and also it's a good thing to understand like obulumi bwa ssente ffe mbi tubutegeera. When I'm spending, I know where the money comes from. Just like he spends, he understands. Ntegeera sisobola mupeeka ssente. Manyi kyayitamu, manyi winter ne summer zayitamu. So it's different bw'obanga mwembi mukitegeera ekyeyo. Nga tuzzeeko kusaddiya wali ku TikTok. Ogabe nti nno oli mother. Video z'odde okola mutabani wa muwalawo abadda. Mutabani. Abadde aziraba. Ezimu aziraba. N'amanya nti nano ntisinga nti ono mami. Tamanyi. Naye bumunyumira nnyo tamanyi nti yenza azikola. Yoyo. Si yoyo taliwo wano. Era yenkana n'oyo. Bumunyumira nnyo naye tamanyi feesi ntuufu. Tafunangako ka feesi ntuufu. Osabira alufuna feesi entuufu oba asigale? Njagala asigale ng'alabirawo ate era bulaba bwalumu kubanga naye bumugwako bugyawo n'aseka. Filte musanyusa nnyo eyo. Adia wajijja wano agamba nti nsaka njawukane ku bannange abalala kuba tulaba abaana abasinga kukola buvidiyo bazina bakola beki. Kati idea wenjijje watuufu we wano. Waliwo abanene ba TikTok so naffe twajoyiningira TikTok waliwo abanene. Kati abo banene bakolanga buli omu kyakola ku TikTok. Kujja n'okola trends ne bazina kati ate bo nga n'obulungi balungi. Kati nze okuvuganyamu eyo gundi. Kati abo abatusookawo ku TikTok
besijja kumenya nja batumira eddako balina standard gye baali basetinga nga bwoba togi kwegamba nga bo balina karakita yaabwe nga bo beera bawoboka nga ffe tebatufollowinga ffe abato ekitegeera kati ate nga naye be bakola balina ring light balina buli ekyetaagisa okukola tiktok video ennungi kati ffe abatabirina ne tusigala nga tuli mu nnaku njereere kati ne twebuuza bano abantu naffe abanene otufollowingako nga tubeegomba nkoze ntya actually yenze ya breakinga gundi TikTok record like between the bigger followed people naffe abawansi eyo chain nze nagi breaking eyo boundary nze nagimenyawo actually kubanga bali banene nga banene nnyo nga tosobola yadde ne wo commentinga wekakuli SB4 nawe kakikugambe wetukomentinga ku video zo ku YouTube noja notapingako ka like you like the comment kanange there is a way you feel era ne notification egava SB4 media liked your comment kati akantu ako twakanoonya mu batiktok abanene nga tetukafuna ne bw'omuwaana biriwa kati nze nendeeta ekyange kyanjawulo kati actually nze najja kwesanyusa nagaba bano ne bw'okolota tebajja kusanyukira naye now let me make myself happy engoye wazijjanga kuba twawerako nina engoye za Kiwulenge twawerako kadaamu kadamba munno siri kadaama nvaako okay nti yakolanga mu ngoye za bosi we n'ayambala n'akola bosi we ne wano nzirina actually engoye eza Kiwulenge ezo kati nze I can say nti oba ndi creative ate nekira ndi mukodo nnyo in fact is the president wa SWAW Stingy Women Association of Uganda kati ebyo bisaatu ebinene ebyo birabe ebimwalabe bya Kiwulenge kati mbisangeyo nga bya layisi nembigula kati ngenda kyetawa ne Uganda nkitwalire Naalongo akitungemu akateeteeyi ombuze gye nakaje nga tomanyiyo kyekibinguza kati ekisaati nga kinene nga kino kitwala ku kyalaani bate bakitungire 2,000 bakijjamu akateeteeyi akakwata bulungi omubiri nga kisaati bwegabigulanga n'oteekeeyo nenteekeyo kati bwe natandika Kiwulenge eri gundi karakita nga ya musajja kati nenga esaati eveeyo ekipale kiveeyo tukole let's go to work nga wakatandika amanyi na emirimu gino naffe twatandikira emirimu gyaffe abasinga okukomenti nga batuvolanga buvuuzi kulaba ng'ejja okutema microphone laba woyambadde tojja kusobola ddayo olima emboga kukyali kiteewo okusaidiyo nze kati abantu balwawo otegeera nti abikola muwala abasinga nakati ndowooza abasinga bamanyi akola Kiwulenge musajja balwawo otegeera nti ndi muwala naye kati we bakitegeera actually the bigger the following the bigger the issues the bigger the abuses everything comes around ne kati oli abeeri nagamba oli mukazi mukulu biki bye weekola nogala bannono badde oyagala bambike this is what takes away stress kyekinzijako stress kasita kibanga omwami wange takiinaako buzibu omwami yamanyi nti yeggwe akimanyi ekitegeera ati namugamba I tell him everything I'm going to do buli kyenkola akiraba kati bwabanga ye takiinaako buzibu nyongera okutegeeza nti gwe heeta ne waba ofa nnyo ku data gompa toolako TikTok ne basasula era omunamu omugifuniramu iye naye si ffenna abamu ebasasula abalala tebasasula wekusasula iye nze kati nsasula si bonna olimu abeesasula ne batasasula naye nze actually you people if you're in abroad I call upon the likes of Fred Owens when you drop here TikTok eteekako gundi creator fund it comes automatically nze kasana ntaddeko TikTok wano creator fund yange nejja automatically but also before that nze mbadde nyina live gifts it's money bw'obanga streaming live abantu ne bakuwa ssente babeera bateekako gifts ze bagabako screen zibeera ssente anti oli akozesa kaadi visa card okuwa ebirabo ngo live streaming it is money also
zijja ku account ye ya TikTok kuliko option ya send. Nagenda ku TikTok kwendi nesigiwa nnyo budde. Nkimanyi togiwa nnyo budde naye kati balinawo gwe singa oli verified lwakuba iwe tewabiteekamu nnyo bundi. Kati kasita nkufunye ogenda kunnyambako. Bwe naaba nga ndi free. Etali free maama. Free kati oyagala munaye teri omuntu yenna ali free. Wano wazze Uganda wazze ku relaxinga kumala kunna kuye. Wano kyolina okukola. Aliwa tete tukole tunaabirawo. Ngenda kukola ki? Ngenda noonya ebyokukola era oba olinayo omulimu gumpe. Ndosooka n'omulamu. Nze siwummula. Mu bulamu there is no resting. Gino emyaka egyaffe tegiwummula owummula bisi. Okuggyako akajanja. Otugambye nti oludde mu nsi ezo ng'oli mu kukola. Biki kye banyumirizaamu mu myaka egyo gy'omaze? Kati oyagala nze ntandika okunyumiza ebintu byange bye nenyumirizaako toneetera ababbi. Kino kituyamba. Kino kituyamba omuntu ali eyo omwana ali eyo ng'ali eyo ng'essubi lyamuggwamu ng'amanyi nti ali bubi nnyo. Nti ali bubi nnyo. Era ne waba ali bubi nnyo era aba ali bubi. Kati kankubuulire what I will never do. Kulwokubanga neegomba nnyo okubeera naggagga oba neegomba nnyo okubanga Mama Fiina nga ndi mukyala mugagga naye gwe ddi Mama Fiina lwajja n'atusomera by'alina. Tugweteza mu fikisi zaffe n'omugezaho ku nnyumba yo n'ovuga nti ennyumba ye n'agikulaga nange w'olimbuyisa mu fikisi Mama Fiina gy'alira olumodo wange wali tulaga by'alina nange nja kulaga. Kale okozeeyokko. Okikoze tukubanga okolayo kuba abaana basinga betukyaze wano. Buli avaayo ku zero ng'ali ku zero. Yeah. It is because first of all bw'oba olinnya ennyonyi nyongera okutegeeza kati oli mu kugoba byakulinnya ennyonyi kwata essimu yo otunuulire ani akuwozeeza visa ani akuyambye ng'ogenda olinnya ennyonyi. Try them. Just kale wakire bagezese. Gera ku makya bonna mikwano gyo. Obagambe banaye. Planninga byakulinnya nnyonyi. Mbulako akakadde kamu. Osobola okanfunira. Naawe oba omanyi nti asobola okukafuna gwe trying akolabe oba asobola okukakufunira. Olabe bantu bameka abasobola okuwa ssente ezo. N'ab'enganda bonna bayitemu. Yadde in fact kikole ng'omaze obiprocessinga byonna. Bonna bayitemu mpola mpola. Abaani ayinza okuwa ssente ezo. Bw'omala kwata essimu yo kwata layini yo gyamu ennamba zaawo bokka ababadde wiringi okuwa yadde oziganye buganye kati abo b'emikwano gyo be bantu abasigadde otukola oti layini gisuule wali ku entebe airport tambula ogende ku kyeyo. Ekyokulala family is not your friend bw'oba olinnye kasita olinnye ennyonyi. Your family is your husband oba wife maama wo taata wo baweeko buwi ku ssente zo wabula tobawa ssente zo ebintu biri byanjawulo. Obitegedde baweeko ku ssente tobawa ssente zo. Bw'oba olinnye ennyonyi gulawo akawunti yo ng'eri ku savings nga ssente tezivaayo ebyasimanya jjajja yamize siraasha simanya taata yamize obugirita bwe baba bafa bafe. Ekyokulala kyenyinza okugamba ng'omuntu ali akuba ekyeyo tewali kizibu kye batasobola kusolovinga waka wano. Imagine balina okukola nga bwe bandikoze nga toliiwo. Sibayigiriza bukodo. But you see these people we help here in Uganda. When you're going through a hard situation, how many people help you out? Olaba ffe bweru yes sente tuba nazo nga tuzirina. Naye oyo yana omuntu akubira essimu agambe hello Samantha, how are you today? Just ako kokka. Ne kakubula goza ki ekiyingiza abaana bi WhatsApp group. Wakira abikulako n'asangayo good morning guys, how are you, good day, good evening. Naye nga chat yonna tewali nasobola mubuuzaako. Olyo abaana balina bye bayita bane ebiri ebweru omuntu ayita mu bintu nga just omuntu omugamba it's going to be fine nga it is enough but then you can't find that person. Naye ennaku z'omwezi nga 28 29 ne balyoka batandika halo bane gundi olyota na tulina olumbe lwa ssenga banaye gwali e Bulaaya si gwayabye ennyimba ezeewammwe kubanga bw'oliba nga oli mu situation nga weetaaga naawe akuwa ssente bajja zikuwa
ate buli muntu abantu abasinga abali e Uganda bafaayo nnyo okulaba nga mwabali ebweru okomawo tolina kyolina ekyo nkikutegeeza amalogo bangi abantu baloga ebitalina mulamu oli akuloga nakuloga ebitalina mulamwa ekyokulala bannange gwali ebulaya toli manerenda nkiddamu toli manerenda read my lips oli bulaya you're not a manerenda abo besimanya gundi mpolayo abiri mpolayo akakadde mukwano bakolezirenga we bandikoze nga toliiwo ebyo wona obikwata obulungi ojavayo n'akasente ko bulungi mu mirembe waliwo bagirlfriend abaziweereza ba boyfriend wano e Uganda boyfriend namunagaani okujjako ng'oli wife husband kubanga abo babiri biggwera mu kooti temumala gaawukana naye bino simanya gundi ono simanye ono gundi yali yampomera wali abayimbi ate kaakati nnyongera n'okujjukiza nti gwali e Bulaaya olaba olina amagezi agakola ssente ate era olina amagezi agaziplaningira bino ebaga simanya nalabye poloti simanya biki mukwano poloti teziggwayo ojja gula ng'okomyewo business teziggwayo ojja kukola ng'okomyewo mulekerawo akakajanji bayizeyo kambagambe abaana afunako amasimu mangi olanje SB4 yakoleza seto ngwire politi bannange SB4 media tokola ku bintu byaggula ttaka anti kakati ekisonga lwaki bakwesiga kubanga olina erinnya tosobola kubba mwana ekyo kibabeera bagamba ebintu twateekawo standard eyo tetuyingira mu byamataka omuntu anaakuguza ettaka kabe muganda wo tolina kumwesiga ebintu by'ettaka ebyo si byangu era mbadde mbasaba byonna byonna twaligezaako naye ebintu by'ettaka nedda mbeegayiridde okuba ku ssimu nga kubira SB4 oba message ebintu by'ettaka ate bannaye nammwe baba relative abali e Uganda befudde ba property master abatulabira obutaka simanya wano waliwo atunda akataka simanya gundi atunda akataka bambi tongera obategeeza property master tubalaba ku Facebook tubamanyi kankubuli ebintu ebisudde abaana bangi mu nsobi oli amusindikira ekifaananyi lino liriko n'ennyumba just ebulaku katini okuggwa ne bamubbiraawo we batakubba ne baligula baba baliguze layisi nga bakukubya enjawulo y'amaanyi nga togirabanga obukadde 5 nagaba bukadde 4 ate olwokuba munnaye ate ekikulu kyofa kiri kimu kufunawo ensula ate mulekerawo okolera okufunawo emusula simanya nkolera nze kasita nfunawo akayumba kange nga mmaze kasita nfunawo akayumba kange nga mmaze bannange get serious like you cannot work for all those years kufunawo kayumba kokumaliriza I mean at least work to okomewo Uganda start investing tokolera kayumba ko goza abantu banje bali mu mayumba gaabwe tebapangisa nengera nyumba tezza magoba ensonga nno nkulu ebigambo bya Samantha ndowooza oyawulidde byo bikulu gwe wenna wenna ali eyo nze suggestion yange ntera okuwa abaana nti oyagala kugula poloti ng'oli mu nsi ezo kola akasente kobeera nako kateeke ku akawunti ku savings komawo Uganda SB4 mwesiga nti ye kwata SB4 omubuuza nikomanyiyo bwe weesiga gende gwe kennyini tugende nkwazo omuntu oyo mulaba olabewo onoonye wano njagalawo wano saagalawo ogula ekino gwo kyegulidde na mu mutima mulungi si mu bubi by the way tetuli mu kufuga ssente zangulira ogenda otuuke nga bakuguza mu lutobazi no bakusemanya chairman semanga waliwo bodi omusango ati waliwo amasanyalazi kugamba ebyo nebyo kubyewala kunganya kasente kobeera nako ezo bingi nnyo biri mu mataka baganda bange abali eyo nobanga gwe bakolimira ngate oluwanyi luli mu ploti yono ate no ploti waliwo omwalo ogutwala gundi otuuke mu kuwoza emisango ojagula poloti ng'eriko enkaayana ng'abaana b'omugenzi bali Bulaaya bamala kudda okutawuluza Samantha pulaani zo yesu akumewo Uganda kikyozaako kyenzizaako kati atoyagala bandoge abalogo tebali Uganda bantu babeera nenamba y'amafiina bagiwandika okuvaako omupiira kati neddogo kagamba ekino kigambo eddogo likwata nansonga eddogo likwata nansonga maama lero litakwata nansonga abamu ku ffe tulina olutwe tebatwagala lino eddogo liyinza okukuwalana ne likwatira awo osuubira okuddayo mu bwakadama obadde kino obwakadama siri kadama
si apparently siyinza kugamba oba nsuubira okuddayo oba sisuubira kuddayo. Ekinaaba kizze kye nnaagenda nakyo. Nyina ekirooto kyange kye mpulira nga nkyagala nnyo naye simanyi butya bwe nnaakituukiriza. Njagala nnyo okuzannya firimu. I love acting. It's my dream. But tutte mu kyamulabi. Nkiwulira like mpulira njagala nnyo zannya firimu. Actually, I've ever acted in a movie. Naye natuuka eri nga munnaye wabeera basiniya baayo kati bangamba ebintu bingi like to act in one movie in Uganda. Si kusaba ssente. Ate nno singa bakusaba ssente ogamba kale kanfube ensonda eri zisasula. Bakusaba ki? Bali basaba bingi nnyo balimba. Bayinza okusaba gomesi ya jjajjaawo. Leka ebyetaagisa ng'okugula engatto y'akabingo. Bayinza okusaba ebintu by'omwami n'okitunulatunulamu n'obalaabalaba. SB4 kitwale wooto nga bakusaba empale ya bbaawo. Bakusaba ebintu by'omwami. Ne bagamba bayita ekyapa ky'omwami, empale ze oba saati ze. Ne bakugamba kati olaba naawe era obiraba si kati okiraba naawe kintu. Olwo tebalina ngoye zaabwe ze bambala. SB4 akitonna ensonyiwa. Omuntu yasukira okusaba esaati ya bbaawo. Tebalina amasaati gaabwe. Basabira ddala essaati ya bbaawo, empale, bokisa byonna. Bagala ng'ozibbayo bubbi. Tobireeta obibawe. Kibiina kye. Ndeka. Atugaza nga tengeze nga nze ndi musajja nze bansaba ki? Tewali. Oba tolabika bulungi nnyo munnange. Oyinza otoba nnyo okutuuka oku-actinga mu movie. Ngenda kutwala mu kyamulabi. Kyamulabi omumanyi? Kyamulabi mumanyi. Tukoze tutya? Kukyali. Naye kututte mu kyamulabi n'ozannya mu kyamulabi. Tuvaawo. Nze sirina buzibu kasitamba nga siyenze wa extras. Nedda. By the way, kyamulabi tebagenda kusaba ngoye za bbaawo. Bala bbaawo yagenda nazo ebweru kyemmanyi. Bajja kusaba TV ya mu nnyumba. Tebajja kusaba mpale za bbaawo. Kyamulabi tugenda bugenzi tuwandikawo script no acting. Mpozi era mu kyamulabi. Naye gye batajja kunsaba bokisa ya bbaawo kyamulabi ndowooza tunaaza nnyo. Tukoneko ddi. Balazanyeko mu kyamulabi awo. Bwe muwulira nga muli free nze munkubire. Apparently mbadde nkyali free. So okukubira wendi. Okay. Obubaka obusembayo busobola okugamba abaana abali ku kyeyo. Ku kyeyo. N'atuuka okwagala okwetta naye talina solution. Walina solution tusobola okujja ne ku TikTok. Nyongera okutegeeza mukyala mwami tewetta. Ngulawo TikTok onoonye birungi Samantha 75. Onoovirawo nga n'ebyokwetta bivuddeko dda. Ate mulimu ate be bajjako amasimu munnaye. Tebalina masimu. Kati ate waliwo be bajjako amasimu. Ne kati era be bajjako amasimu kano tebajja kalaba kuba essimu aba tagirina. Naye nga oba nga baakuggyako essimu, first of all, if you don't have your phone ng'okola bweru, it is illegal. Era ddayo osome contract yo okkirizibwa okuba n'essimu. By all means you are allowed to have your phone. Mu buli ngeri yonna olina oba nayo. Ekyo ekintu balekerawo banyigira mu ttooke. Ate bw'obanga bw'okkiriza nnyo okunyigira mu ttooke bajja kunyiga. Nnyo nga bw'okiwulira yadde mmwe temukimanyi. Abamanyi muva eno n'empisa zammwe baba mwatuuzibwa tukimanyi. Naye eyo gye mukolerawo balaba abo tebaatuuzibwa. So abo bagenda na kamulali ayakooyaka. Bw'okkakkana ennyo bakulinnyako. Yeah, so otherwise mbakuutira mukole nnyo. Temuli bamanerenda. Si mmwe bavunula ebizibu by'ewammwe. Mukole nnyo musevinge muleme kukolimira abantu. Kati mpozi n'ekirala bannaye ba TikTok abato omanyi mubeera eyo ne mucomplaininga. Kati ngenda sanga comments. Tofollowinga back. Omanyi Samantha tofollowinga back. Waliwo mmanyi wakabi nnyo naye ng'afollowinga abantu babiri. Tafollowinga babiri? Bataano. Naye nga yaba mufollowinga balina nga bameka. Ani gw'ogambye owakabi ennyo?
15k kamukebeleko waneno alimu 15k obanza 15k zokka kati first of all shout out to the Ugandan best TikTokers wamma ngenda mutumira shout out to Golden Viv, you've made us proud. Oyo mwana she's the best TikToker in East Africa. Actually, she's a Ugandan. The best TikToker in Uganda. Bamwita Gold Viv. Muwala mulenzi. Muwala. Yakyasize mu East Africa. And I don't know why Ugandans never recognize this. Chinnuma Abanakenya balina engeri gye basitulamu omwantu waabwe oliye gwe sigenda kuyisa ku kamera like sikkirizibwa. Naye singa naffe tukigisaako ku baffe. Musanvu daba abantu balina. Anti kati olaba ati ye bwakyagala nyongera obategeeza nti okufollowing omuntu there is a reason as to why you follow Samantha Rihanna kati Golden Vivi ayinza noba following zero naye lwaki mba n'empisa embi teziba mpisa mbi following tugikolerera okitegedde SB4 nkiddemu ona following abantu musanvu alinako nkiddemu actually kenfunye omukisa guno kannyonnyola ekintu kino siga nti tubala empisa embi nali ku TikTok nakola nnyo okulaba nga nfuna following kubanga be nasangawo abanene baali tebanfollowinga naye saawa eno banfollowinga abanene lwakuba oyo ye tanfollowinga nange era simufollowinga nedda simufollowinga lwa nsonga nze bye byakola tebinnyumira kati it is about something kutufollowinga ekintu ekikunyumira. We do not follow for fun. If follow yali ya follow for follow then there is no meaning of TikTok. Tewabawo mulamwa kati nze following ngokera kumacha kweyambula bana bali ku TikTok bekola ebintu mwana akera kumacha nekola ebintu nga naye yambula weyambulira ki ku content ali ku TikTok omungi bwati amma ba TikTok mwenna wama tujja ba followinga mukole ebintu ebibaletera following kubanga nze following yangu omu Samantha teina kyekongerako eri just one follow but imagine if you did something that brings a big following eyango jajjerabira trust me okyetaga ba followers abalala ba followers sigenda bayita wabula bw'owulira nga kyenkola kikusanyusa just tap a follow si mububi tweyagalize bannayuganda za ku TikTok nange gye ndi mu following embeega yiridde SB4 mu following ku TikTok ewanze nkola yoki nange no like okay this is what you can do osobola okwata clips zino zennyini z'okwata nze nteekayo oteekayo akasinza okusesa n'oka-upload anyway ndowooza Kiwulenge mumuwulidde Kiwulenge president wa ABC Anti-Bathing Club banaye nyongero bategeeza nti nganze president nsiimye guno omwezi tunaabeko bugere butini buneeno bwokka ya tetugenda gunaaba president wa ABC Anti-Bathing Club ya guno omwezi ntuso ekirango kyange eri abantu bange bonna aba club yange nti guno omwezi tugenda nabako buno obugere obutini bwokka ogw'omukaaga gwonna ogwa July timetable tenafuluka njaba mbategeeza chairperson SWAU Stingy Women Association nyongera bategeeza nti guno omwaka gwonna ba boyfriend ba husband ebirabo bya birthday kagenda kuba kasenya akakozeseeko karaping bulungi bambi karaping owenga okamudiza kyekirala impozi n'ekirala as the CEO of T Transport Eaters Association nyongera bategeeza nti ku transport babongererekeza okulira mu kkubo kati njongera bategeeza bambi kino temukizanyira mu Transport Eaters Association transport babawerekeza okulira mu kkubo engendo zitandise okuwanvuwa nyongera bategeeza nti phone number tugijjako immediately saa 11 kasaamala oweereza transport 11 oba ogijjeeko era sikusuubira kubanga kati ekyaliko
Kati. Also, as the chairperson of Katua, as the chairperson of Katua Katapu Users Association, nyongera bategeeza ati pressure bannange pressure ngeri gyeri sama ka pressure ndowooza tukakakkanyeemukko ebyo bye bigambo byange kabadde k'amaanyi kuba tubadde mu winter kati ndowooza n'olwebigambo ebyo muzikirize nganze SB4 muzzukulu wa Kabajjo bane mweraba mbasiibulire wano anyuda programu eno gisharingako ne banno batikitoka bonna gisharinge ndese nzikirizibwa otumira tumirako bannange tumira Shakira 21 kwagala nnyo yonyola obulamu bwange bwonna tumira Fred Owens ntumira ni Matama Buku ntumira yori gundi Matama Buku tomumanyi ye opposite ya Kiwulenge Matama Buku kutumiddeko nentumira ku Faibe nkutumiddeko mukyalo okola kyamaanyi okusesa abantu nentumira nga ntumidde bangi sisusizaawo SB4 yamwe mwagikola kyalina okutumira tumira of course shout out to Golden Viv, she speaks only English naye amanyi Oluganda. Golden Viv nkutumiddeko Boy So Tender, Rachel, Dr. Frank mbatumiddeko bannange Izepi Omuwat nkutumiddeko bannange ate netumira ne SB4 Media bannange besitumidde babe temunyiiga nange ntumirako abaana munnamwe n'abatufollowinga abamufollowinga ku TikTok abamufollowinga ku SB4 Media YouTube channel batufollowinga ku Facebook bane mukola kyamaanyi nnyo abasharinga waka waffe simanyi kyendibaddiza otekayo ka video ne bakasharing nakubazi shares banange tubaagala nnyo nnyo temujjango okwo situmidde mwami wange tomwogera yagala baana I'm just being book careful ntumira ku mwami wange omulungi wetegedde omanyi abaana babbi seeteekera weebale tutwalira Kiwulenge kutumiddeko nyogera okutegeeza bye nali nkwagala sizoni eri leka nali simwagala moya kayimbako omukwano mweka kasantu abantu kulaavu tumiddeko Mr. omulungi wange my shushu my sweetheart my boo my bae my shushu adi ndi Munyarwanda mu Lunyarwanda shushu kitegeeza sweetheart anti moya kayimbako omukwano ak'omukwano mutu muweereze kayimba ki nga si muntu wa buyimba nnyo muntu waki si muggo muntu waki muweereza kayimba akarema ke bayita This Is Love shushu kitegeeza sweetheart shushu wa Samantha bannange tukwagala nnyo wabale kukuuma manyi abasajja basinga obungi I love you so much my husband nti bannaffe bavaawo ne bagenda okukola agenda okudda nga bawasa dda omukazi omulala naye gwe tukwebaza okoze ekyenjawulo okumanyamanya nti mukyala we yakola Kiwulenge n'okigumira nga nti naye Samantha avuganyizika naye asokoleke tavu kiki kimufuna ekyenjawulo ekiriwa kubanga tebasobola kuvuganya naawe I have a good sense of humor siremera ku kintu ebisinga abakazi bye bakola nze sibikola kyenyinza okugamba I'm not dramatic wano mpulangala nga muli mu lutobazi kwegamba nawo baako temuli tanga ngankalo tulina n'endala yiiri ejjudde akitegedde bire mukama mu ngalo ez'amaanyi naye nga ate kozi taliyo mbalina kubuuza mufezo nga tegiri wabweru ejaki ate tokisussa jasi njogera bwogezi tokyogeramu nnyo singa abadde wano mu Uganda tulina mukoka
Tokyongeramu. Amma sharinga katambi kano likinga wamalo ali ku kamera nga bulijjo naye nga nyongera okujukiza abafe abanaffe aba Clarion nno wano bo basalawo gwe omusuubuzi okubeera nga babikwanguyizaamu nga gwe era bwezi wano mu Uganda n'ogamba nti nali agadde okusuula spare parts wa motoka osindika busindi esimere ku screen ojo okubako nabeera nga buli kimu kiggweeraawo babayise bannaffe aba Clarion integrated logistic solution era mami fat webula kubanga okwasaganya ensonga eyo tandise okufuna obubaka okuva nga banneebaza bangamba SB4 tu omukyalo oyo bambi waddala nti singa otufunira abantu bwe batyo bokka tujja kubanga ate ensonga zino zigenze ku level ndala naye nga mami fat webala kubeera nga ate ekintu kino kikwasaganya bulungi nnyo tubiddeko bannange bonna mwenna abali mu Dubai Mr. Hassan Wampombo restaurant kutumiddeko nnyo nentumirako Kim kutumiddeko nnyo Mr. Michael Mukalazi nawe kutumiddeko nnyo oyo naye ayamba ku baana bafunira emirimu eyo nawe kutumiddeko nnyo n'abalala era gamba kintu kimu nti subscribe likinga sharinga SB4 Media tugusa ensonga Arikodera butida this one another one a freestyle ani aline ebisambi by'embuzi mbuzi aline ebisambi by'embuzi gwe spicy da oline ebisambi by'embuzi negwe tulina ebisambi by'embuzi oba naye ebisambi by'embuzi aya ebisambi by'embuzi nze nnoonya ebisambi by'embuzi kale nabadde mpanisa ebisambi byange eby'embuzi ani yabitutte bannaye ayayayaya pulira njagala bisambi bya mbuzi ai kwate ku bisambi by'embuzi wallahi gwe